Mukadde wano bwe muti bwe mwebaka kati awo buli omu aba yeebasinga ajja kukeesezaawo gw'omukulu osulawa nga muteeka wali nga neebaka wano kuba basobola kwebaka eri maama gyali so kati gw'omukulu weebaka wano maama awo weyeebase weewo weyeebase beebali teberinnya mimwa kati oli ndaba ekigere akitadde ku mumwa gwa munne oli akabina kali ku mutwe gwa munne so wano bombi bonna we basula maama omwana n'abazzukulu famire yonna olwo neeba efuluma musobola okuvaayo mpola mpola olwo buba bukedde bwe mutyo bwe mufuluma. Anyway guys, yenna alina kyakyasobola okuba ng'okwatiza ku bantu bano famire eno kyamakulu nnyo era empeera ng'omuntu tewali asobola gikuwa okuggyako oyo Mukama Katonda. Naye nga njasobola obbawayo poloti emu nze era nja kudda wano n'endagaano ya poloti eyo njibawe ne ku poloti obatwalewo kuba omanyi weeri. Nsaba abazira kisa mu nnyamba abantu bano sawa Mukama wojjozeewo bannange bakuwa ekisingawo. Mbasaba mu nnyambe mutubegatteko abantu bano mubazimbire ennyumba oba omukyalo ono mumuyamba agenda akole azimbire nnyina ennyumba n'asobola okutuwa ennyumba ewedde nayo gituwe bw'oba ogirina kuba singa mbadde nnyina ennyumba ewedde gyannandikoze eki gye nandibawadde olw'obulumi bwe mpulira abaana bano nga babeera wano mu mbeera bw'eti. Ennyumba ya mmeka? Nyumba ya sente mmeka? 8,000. Bagibanja sente emyezi Nda. Ennyumba ya 8,000 bagibanja emyezi 9 kati ku calculator kyenjagala okwebuuza maama bamuzaala eno? Maama bamuzaala maama bakuzaala wa? Nze banzaala eyo mu Kiganda. Nina n'ebutambala naye baatundayo. Babitwala nga neebuuza neebuuza maama ava atya eri okutuuka wano nga bakutte ebintu bye biki batuuka kutya ku kino ekyalo. Ova otya mu kibuga nga site kanse kutta ebintu byo okutuuka wano okujja wano kale tusinzidde buterevu ku Mukutu Viki Exclusive yonna gyosinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru wali okubeera ng'otulaba asaako okutuwuliriza kyemukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero tusinzidde ku kitundu kimanyiddwa nga Buseenene era nga tuli sides eno e Busunju mu kifo kye tuzze Bujuuko nonti Busunju yes Bujuuko ekitundu kye tuzzeemu twawulidde omulanga okuva ku Delta TV era ne twagala tudduukirire omulanga guno nga negattiddwako Nalongo Kitone Nampijja Mukoomusajja. Nalongo mbulizaako kuba tulaba. Balamusizzaako mwena mikwano gyaffe abatulaba ku Viki Exclusive. Nze Nalongo Kitone Nampijja Mukoomusajja omumpi anyuma okutunulako. Naye leero nakoze ensobi okudde eno manyi kati gwe twagira tulina okwenkana twalayira tulinga abato omukago awo twenkanagezaako okunya kujjukiza baze nti ndi mumpi naye ekikolwa kyokola si kirungi ojja kufuna obuzibu bwa bwereere.
Leero tuzze side zeno waliwo emboozi gye twalabye eya family erimu abaana 12 tuzze kubalabako naye tujjidde mu mbeera ki? Emboozi eno nagiraba ndi bweru jjo wano Masaka eno gye nabagamba gye nalindaze bwe nalaba ebintu ebyo ne nkutegeezaako n'obinnyonnyolamu kyampisa bubi kale kyankwatako nnyo nga ndaba abaana abato ababonaabona abali emiyembe ne ŋŋamba bwe naaba nnyinamu 10 nja kugendayo ndugabaneko nabo kindagene n'abantu abalala ekifaananyi nti okuyamba si bugagga kuba nze kenyini siri bulungi siri mugagga seeremererwa naye siri mugagga naye yes okwata ku kyoyina n'obaako omuntu gw'olaba nti ate ye ali bubi okusinga n'okola ki n'omuwaako kyekindeese waliwo malo balabako n'amaaso gange kuba kamera zirimba malo kakasa kituufu kye nalaba kye ndabye ng'oggyeko bino ebyokulya tulabe nnyinza bbawa ki ekirala ekisinga ku kino kye nzize nakyo okusinzira bwe naaba mbalabye. Kale mutweyungeko obutereevu tugenda kubeera nga ate tusisinkana family eno and of course n'omu ku bakyalo okuva ku Delta TV abasaggula emboozi eno okutuuka eno bajja kubaako bye batugamba katugende tusooke tulabe ekigenda okuba nga kivaayo. Kale tutuuse mu maka waweebwa obubudamu abantu bano oba family eno erimu abantu 12 era nga bano okusinziira ku mboozi yalagwa ku Delta TV yalaga nti abantu bano basiibirira miyembe beebaka mu ruumu emu landlord ababanja bonna so tugenda kubeera nga tulaba ebintu nga bwe bigenda okubeera nga ate bitambula bwe ndaba ne ntunulamu beeba n'abaana bennyini abali mu kamera be nalaba bwe mbasa erabidde bulungi. Maama si beeba n'olowooza be nakulaga luli? Engeri nabiraba saabyetegeeza nnyo kasinzaga nti babe bo basibe bo naye beeba n'abaana oli mujjukira ng'ali emiyembe oli kale lwakuba nti tuzze mu mbeera etali anyway kaba tunnyonnyole bingi tugenda kuba twongera okubiraba n'okwongera okubimanya. Butereevu ate nga bwe nkutegeezezza nga tutandika nti tusaatambudde bw'omu bano abantu boolaba be natambudde nabo tulina Nalongo Kitone ne tubeera ne Vicky yamanya g'amatuufu yange exclusive ye Vicky exclusive bw'owulira nga ayogera tosobola kutegeera ddala oba yeye oba muntu mulala yayogera oba ayinamu kagundi akoogera munda naye nga yooyo tujja kuguma n'eddoboozi lye tugende bwe tutyo nga tutuukidde ddala wano eno bwe tutuuse wano tusanze maama munaye ng'ate ali kutetenkanya bakuyita kujja ekiba kitata kulonda kasooli kulonda kukongola ali kukongola ali mu kukongola kasooli mulanzajwa so yeno family nga bwe twakulaga ate mu kusooka era bwe tubasanze tugenda kutandika ne maama ababuuzeeko ate ndowooza yajja okutandika nga bwe twava neeno embeera nga bweri okutuusa kaakano maama tusanyusa okulaba kali nnyabo nange nsanyusa obbasanga mwebale kujja maama ono omukyala bamuyita Nalongo Kitone Nampijja era nga muka musajja bampita Vicky bali bajjakoko wano emboozi yo ne bagiraga ku TV and that is Delta TV abantu bangi emboozi eyo yabakwatako ku mitima era mubamu ku mboozi be yakwatako mwe mwali n'omukyalo ono yabadde ayagala okujja okulaba embeera gye muyitamu and of course n'okubaako ekitonotono kyabaleetera naye olwaleero yandyagadde okumanya embeera gye muyitamu olwaleero. embeera gye tulimu kale tesanyusa mbeera mbi ekisooka mbadde mulwadde kyakola twali kale tukola
tupakasa nga tulimira mu bibira naye kati ebibira ne batugoba ne tubadde tupakasa to tubazisalaasala tekyaliga nti no tulina we tukola ki we tusobola kupakasa kati nenkola ki ne tubeera nga tuli mu mbeera bwetyo embi ekiwulidde ntuuse n'okuba nti landiroodi ammanja emyezi 9 era yaddangobye naye nga nteteekanya okuza abaana sikola ki nga sirabawo embeera enkutteko nnyo nina abaana 11 nono nga kwali omukyala Okay, abantu basinga njagala kuddayo ku katono amanyi bwe tukola emboozi zino abantu ngammwe nga bwe twagikola abantu basubirawo obuyambi mu kaseera kennyini kakati ebiseera ebisinga naffe kituluma kubanga tuba oluusi tukoze eki tetufunye bantu abo bayamba abantu baneno kati ate bo bambi ne bakikuteekako baali basuubira immediately nti batulaze katikola ki eluusi bikola kibigaana naye mu mboozi eno maama abantu waliwo ekintu kye bataamatira bulungi kyali ku taata oba ku bataata b'abaana osobola okuddamu n'onnyonnyola abantu ku bataata b'abaana bano bawera batya kitaabwe twali tukola ki twali tuli naye mu gundi mu kibuga kati taata waabwe embeera nejja neekola ki nemutabangukako nange nali nkola eyo ku Arizona nenkola ki aba enforcement ne bankwata ebintu byonna ne babitwala okiwulidde kati we babitwala nentuula awaka oli nga yakola ki nga yanoonya ssente naye kati embeera naye bwe yamutabukako yadduka n'atuleka bulesi mu nju tetumuwuliza omuntu woba ewaabwe wona omuntu yenna ewaabwe batundayo saidi zeekaliisizeeyo ne weeyongereeyo munda kijja kyaddawa waffe nange baatunda Rakai district ne Masaka byawukamu kali kale katusooke tuve mu kamera tuwoze ogw'abasezi olaba ewalala mubaamu ekitundu omubeera abasezi otaata we baatunda wo wali omanyiwo nti wano we bazaala abaana kubanga kibi nnyo okuba n'abaana b'otamanyi nti wano weewaabwe we baava nali mmanyiiwo naye kati kyamanyiiwo sinziira ebbanga tunuulira omuwendo gw'abaana bano maama gujja gutya okuwera gujja gutya okuwera anti nze nali nzaala buli mwaka nzaala buli mwaka ekyo kyewali oyagala nzaala abaana buli mwaka mmale okiwulidde nga ntetenkanya nga naye atetenkanya okiwulidde nsobola okuwaayo kiri kyenkugambye nti bankwata ebintu ne babikola ki omuto asembayo alina emyaka 8 uyo ava okupakasa soko je side za wano. How are you? Fine. Very fine. Kubanga mba ntinyonyole ntya kati bano bazzukulu abalala baana bo Mali ye first born omuwala. Ye first born alina abaana bameka. Balina bazzukulu bo bameka. Nti era nga bo balaba bano bonna boyo.
Nyabo ono je baleko nyabo bali basatu. olina abaana bameka olina abaana basatu asembayo wa myaka emeka asemba ekyo kino ekirenzi kyolaba kya myaka emeka mu myaka 2 netujja kusaba oyongereko ko wano kati nti abantu bano sobola bayamba nzekka okitegedde nsobola okubawaako ekyo ekitono tugeze ne bengamba nti nsobola obbagwira pooti we banaabeera sobola bazimbiramu nnyumba naye omuntu bw'ataategeere bulungi nga tujjawo nzikasi bakoze eki tebayambiddwa nga n'ennyumba ogibawadde nga tebasobola nga pooti ogibawadde nga tesobola gizimbamu okitegeera kati twetaaga tubeere balambulukufu tutegeere kubanga maama ye agambye yali ayagala kuzaala buli mwaka ekyo buli muntu aba n'eddembe lye nange bwe ntyo bwenzadde abange bwe njagala obakolasi okubazaala era ekyo tewali ayinza kimunenyeza kati nenjagala tunyumyemu n'omuwala kuba embeera maama gyalimu omwana omuwala aba agimanyi okitegeera maama kati kijja kitya ate n'omwana omuwala ate naye okuba nga naye alina maama ate mu mbeera emu enyigirizibwa nga ate naye alina abaana basatu maama omwami owaaliwa omwami twayawuka naye tujja kusaba otujjeko sayidi zamu baby boy besooka weeyongereko sayidi zawano omwami nayawukana naye abaana bonna ba musajja omu mwabeeranga mu mbeera ki naye sembera wano mbeera teyali mbi naye nze kyasinga omungi gisaako kubanga mwenzi nnyo nange nejjayo abaana bange nejja nembeera ne mama wange wano nga ndaba ebyokuleekaana naye sijja bisobola byali byakwesikaasika bwe bityo yali mbi naye nga omusajja muki jasibwa obwenzi fena tubuvumirira si bulungi naye ate sometimes waliwo embeera gy'ogumiikiriza ku lw'endala gy'ogendamu bwaba nga omusajja oli mu nnyumba ng'asobola okugula emmere n'abaana ne mulya lwaki ate weeyongera ku maama ate naye omukaluubirize nga ne waali bamugobawo tuddemu ekyo maama weeyunge ku buzibu obuli wano ng'oggyeko obwo obwenzi bw'oyogeramu yatuuka ekiseera nga n'emmere takyagimuwa okiwulidde abaana abo nga basiiba n'enjala yogera ekituufu olwa n'okusoma tebasoma yagaana waliwo abasajja basobola okugaana okuwa abaana tuition olwokuba nti abaana ng'otuta abaana naye ate nga singa abaana baali wali osanga yandibadde abawa gondi nedda tabawa kisambi ate yali abasabyewa tabasabangako wali ofunyemu ekirowoozo ky'okuzaayo abaana bano ng'embeera ebazitoyeeko ewaka wano syegomba temufunangawo konzikiriziganya oba nsisinkagano na musajja tata w'abaana bano musobole okuba nga mwogerako ku ekyo ekyatuuka saagala kumanya bimukwata afuna obuzibu ja kulimba simanyi nga twesinkana mu kibuga kati abaana bano osubirayo bakolera ekika ekyabwe kale omusajja sinza kugamba nti muddire kuba gwosinga okumanya embeera gye yakuyisaamu ate era gwe bamwefunira sife twakola ki naye ate si kirungi kukuza abaana nga tebamanyi we basibuka omusajja nabeeranga naye naŋŋamba nti bakadde be bonna baafa ngera kyaŋŋamba n'abange baafa naye nagira gyefa talina ye gye yava bwe baafa n'akola atya awo kyengugambye nti nze ebirala yamugambanga nti ntwala naye ng'omusajja amugamba nja kukutwala ku
kibuga we yali abeera yali mupangisa taata w'abaana bano oba yali yazi? Twali tupangisa. Kati webukya ku makya nga tokyamulaba oyagala okuddayo ng'omwana afunye obuzibu bwe mwali mupangisa nga yasengukawo obuvunaanyizibwa obw'abaana ogenda kubutikkaani? Yali yandagirirayo naye nga teyantwalayo naye nga yali yandagirirayo. Ku baganda be sirina gwe mmanyi. Abasajja abaana basatu nga tomanyiko yadde omuntu w'ekika kye n'ekimu lwaki mukola ebintu ebyo? Maama tokimanyi nti ekyo kya bulabe? Mutunenya naye n'abasajja bazibu ddala. Abasajja bazibu mu nsi muno. Kati maama singa omu ku bazzukulu babukeera ku makya n'afuna obuzibu olwaleero sinakufuna buzibu olaba abaana bakula omwana asobola okubeerawo n'agamba nti nze njagala kumanya wa gye banzaala nga talina kizibu kyonna oba kitegera naye nga naye awulira kimukakatako alina right eyo bagenda kumugamba batya kati omulaba ani adda kwani akole bw'anaakola ajja kutambula agende gye bazaala abaana abo banga yamulagirira naye abasajja bazibu olowooza lwaki yagaana bazibu yakulagirira sayidi ki gye babazaala abaana? Ngamba eyo sayidi z'ebuloba oleka kino ekyambuka n'okwata kino ekigenda kugamba gye babazaala ewaŋŋamba nti Luweero manya Luweero nze gye yandagirira ate bwe yamala nga omanya abasajja ate neyekyusa ate n'agamba nti musonyiwe naye asagaana kumwogerako kugamba naye nate byotayagala kwogerako ate ensimu eyagala okujja ekiyinza okuyamba yamala naŋŋamba ebuloba ate namala naŋŋamba mbwe Luweero kati ebintu by'abasajja kugamba byo bizibu. N'ofuna ssente ogenda kunoonya otya omusajja oyo ogenda kugamba nti kati ogenda Buloba ogenda wa era yakulagirira atya? Nasooka nandagirira ebuloba ku kyambuka era kati naye manfunye ssente byonna era ogeza obuuza waani? nze erinnya teyali ŋŋamba. Bamuyita ani bbaawo taata w'abaana? Tomanyi mannya ga taata w'abaana? basajja be basinga taata w'abaana amannya geya Yasemakula eddala? Patrick. Olina ekifaananyi kye? Sina kifaananyi kyange. Guno gujulidde kooti. Kuno kwe bayita okulonda ekyapa amannya go. N'ozaala abaana Mukisa wano waliwo omukisa. Tamulabangako. Mama omukoddomi tomumanyi? Omutabani nereeta nzekka tamumanyi nze nereetera yannekanga bwekanze okusinzira ebbanga lye namala. Weefumbiza ne wejjayo mu bufunze nga maama talina kyamanyi ebbanga lyonna lye wabulira. Wamala bbanga ki ng'obuze ku maama? Sijjukira bulungi naye ng'era lyalidde. Wagenda okudda ng'olina abaana basatu? Nga nina abaana basatu. Kati pulogulaamu weewanvuyidde Nalongo wazze omanyi maama yeetaaga obuyambi
kati ate osanze mu maama mulimu already omuntu omulala still yeetaaga obuyambi. Kati ng'omukyala yakola pulogulaamu eno mu ntandikwa mukyala Nasali, ekigendererwa kya pulogulaamu eyo kyali ki? nga tetunateekamu muwala oli of course twatunyumya nnyo maama kubanga ffe twatunyumya nnyo maama netunyumya nnyo n'abana abaana ababeeye nga bakola ki bazaala naye naffe nekitusukkako kubanga mwalimu omuwala gwe twali tusuubira nti tono yalina okubanga yayamba maama oba ntegerekeka era omuntu omu yangamba nti oyo omuwala agenda anoonya emirimu namga oya naye yeetaaga okukola naye emirimu gikyakoze ki oba oliawo gikyagaanye kakati mutuufu obuzibu netwanga bweyongedde okitegeera oyagala ojjawo kino naye ate waliwo n'ekirala ate nakyo kyolaba nga kikulu si kyawansi si kitono ati nebitukola ki abantu abamu nebibasobera however ng'abantu abasinga bagamba nti togenda kukwata ogulenga mmere buli kaseera ng'owa abantu abo beetaaga ekintu kyemugamba nti tubawadde kino they can survive mu bwongo bwabwe ng'ekyo kyobawadde bagenda tetenkanya kubanga wano obuzibu obunene bwa kufuna we babeera bangi ate we babeera bakola ki basasulawo. Ennyumba ya mmeka? Ennyumba ya ssente bagibanja ssente myezi mwenda. Ennyumba ya 800 bagibanja emyezi 9 kati ku calculator kyenjagala okwebuuza maama bamuzaala eno maama bamuzaala maama bakuzaala wa? Nze banzaala eyo mu Kiganda ina n'ebutambala naye baatundayo babitwano nga nebuuza maama ava atya eri okutuuka wano nga bakutte ebintu bye batuuka kutya ku kino ekyalo ova otya mu kibuga nga sitekanse kutta ebintu byo okutuuka wano okujja wano anti era nanyini nju yali angobe eri mu kibuga kubanga omusajja yabulawo n'agenda nenkola ki nenjiyayiya nga sikola ki nga sina kyendaba paka nanyini nju bwe yangoba mu nju ng'emyezi gikoze eki nga giweddeko. wakwata bukwasi luguudo n'ogamba kandabe gye lunkomya kale twaligambye nti ekibuga kyagaana anogamba kambizze ewaffe mu kyalo lwaki eno anti nalinawo obusente obunalina ngagambye nga bangobye mu nju kwekukola ki waliwo eyandeeta naŋŋamba obuyumba bwalayiseena okiwulidde nenkola ki nandeeta biseera ebyo obuyumba bwali bwa mutwalo nitubeerawo nitukola ki bwetukyempolampola unomazeeko bangiya mazeeko ebbanga ddene emboozi eno baagi mwalimu ebituli kaŋŋambe bwe ntyo maama kyova olaba nti obuyambi obadde tonabufuna buli awo abantu baali balina ebintu bye bagala okwongera okunnyonnyoka katuumulemu toba tutereremu bwe nabagambye bantu waliwo ebintu byebatategeera bulungi tugamba tuzze twongere okunyonyoka simanyi oba maama yatamanyi kunyumya bulungi simanyi naye nga tujja gezaako njagala okutegeera bitono nnyo maama lwaki mu byalo byonna bye tuyiseeko
maama ajja atya okuba nga abeera eno n'agamba alina omuntu eyakola ki eyamuleeta abadde abeerayo atya otegedde kyentegeeza kubanga simanyi lastiboni we mukujja amazeeyo bbanga ki era yajja omwana oyo asembayo obutyo wa bbanga ki nsobola n'okutegeera bwe naaba nnyonnyola abantu ono ye mukulu ono n'amuddako kubanga obuyambi mu kubusaba Viki naze nga nsabye Viki ono nti njagala obeere ng'ojjukiza abantu tulinayo abantu be tugenda okuyambako kubanga naze ne musuubiza nti abantu abo ndi mwetegefu obbagulira pooti we bajja okubeera naye sijja sobola bazimbiramu ki nnyumba kuba kyankwatako nnyo kati abantu abo wenna basibitegeera nabo tebajja bitegeera yuget twetaaga omuntu ategeere bulungi twongere omusaba obuyambi obwo nga bategedde babutuwa batya kubanga mbadde njala okudda wano nga ndeeta endagaano ya poloti eyo n'abantu abana beetegefu otukola era tubasitula tubatwala ku poloti otukwatirako bwe nti we mbadde ndowooza maama okitegedde bulungi leka abannyonnyoke lwaki okomyewo oli ng'otugamba nti omuntu omu yeyakuleetawa eno ng'obuyumba bwakola ki bwalayisi so akuleeta eno ng'obuyumba bwalayisi baddiremu kaawo embeera mugitetenkanya mutya paka ne leero kubanga omuntu yandibadde asuubira nti omukadde ono Kampala we bakwata ebintu bye yasalawo n'addawa ewaabwe oba ntegeerekeka so naye nga tulambululire ekyo kyembagambye tyoli yankwatako najja yali mukwano gwange twali mu kibuga ye n'akolaki najja n'akolaki n'abeeranga n'apangisa eno kiwulidde nga bamugamba eriyo emirimu nanga jangu tugenda ojja kufuna emirimu nenkolaki nange nenkwata data yange ey'abaana nenkolaki nenzija era kwe kufuna ye yanoonyeza n'ako akayumba ak'omutwalo nanga nti noliyo obuyumba obw'omutwalo nenzija we twatandikira Gundi ono omukyala nalimu mumanyi namulabanga egundi e Kampala wali obeera side ki gye wali osula nali mbeera baagulawo ne basendawo basendawo wali obeera side ki waliwo abaali babeerawo baddeyi babo mu biseera ebyo twali tubeera Katwe Kinyolo neiba wajjoera mwali mu mwaka kyawo biseera ki emabega bwojjukira bbanga ddene kati waweerawo emyaka 5 emabega kijokka abeera Katwe Kinyolo agambye omwana asembayo alina kati emyaka 8 maama yajja eno n'omwana oyo ng'ali mu bbanga ki kuno amazeeko bbanga ki we wajjira omwana gw'osembyeyo okuzaala we wajjira eno yali alina emyaka emeka oba yali wa bbanga ki nali ndi lubuto wajja na lubuto nga lukulu n'ozaalira wano nzaalire kati maama kunene obadde obeerako otya mu mbeera obadde obeerako mu myaka egyo 8 otya n'abaana kitegeeza bamazeeko emyaka 8 embeera gye naliko natandikira mu kukolaki kubanga enjala yali nnyingi twatandikira mu kubu saawa kibira mpolampola kibira ekyo nga kyadduka okuwera essaawa 2 nga mukoze eki nga mubudde bw'obanga bwe bakukwata nga bakusiba bw'odduka bakuba amasasi kya gavumenti baali tebakkiriza kukola ki
baali tebakikiriza kugakirimamu awo mbeeraawo nga nkyabakyabayo n'obuku bwentyo kiwulidde nga ŋŋenda n'awalala nga nkolaki nga mpakasa bayinza okuwa olubimbi lwa 5,000 oba 3,000 nakuwa olubimbi oba lwa kikolo kya muwogo bwakisima nga tekuli gwomanyi nagamba omusaala gw'ekikolo kya muwogo naye bwakisima bwatyo oba asanzeeko 3 oba 4 gyegyo lwelubimbi lwokoze eki lwelubimbi lwokoze yembeera eyo gye tuzze nga tuyitamu naye nga tebadde nnungi era mukyala oyo bwe yansiŋŋaanira twali mu mbeera nga mbi nga ndi mulwadde nga n'ekyokulya tetusiina nga tugenda nenoonya netwewaliriza ningina netunoonya emiyembe kiwulidde gwadde tugusanze nga muto nga tuguleeta kubanga ebyokulya tetwalina nga abaana balyako gye balidde ate tulina okuterekawo egyenkya kati ey'emiyembe omwana ono omuwala bwe amaze ebbanga ki ng'avudde wabbaawo ebbanga lisinza kulimba nti nolino kuba ono bebi nze ng'ono bebi wa myezi 2 kati wa myaka 2 n'ekitundu ensi mwana nga enzibu nnyo yeetaaga omuntu nga yeewaayo okubonaabona omuntu yenna bwe weesaasira nga tolina bwe waatuuse ensi esobola okulemerera ennyo kubanga obeera weesaasira nga tolina kyokoze kakati wogezezako kunoonya mirimu ki okuva lwajja oba nawe wasalawo okubeera ne maama mutuule wano nga munoonya kyemulya emirimu kale jjo mbadde ngifuna naye kale okusinziira ku ssente ze bakuwa ate nga maama mulwadde tewali ayinza muyambako n'ensalawo nankoleki tulewo kisoboka naye kale mulimu obuzibuzibu obuzibuzibu kati waliwo embeera eriwo osobola okufuna omulimu kati wanogenda n'okola ate okusasula ne bibeera nga byakola byakwesika bwesi gwebityo nagezaako emirimu mingi mu woteeri nengendako mu dduuka bwentyo nengezaako naye ngaera okusasula kubeera bwekutyo kwakwesika bwesi nembivaako nensalawo nenga kambeere wakanyambeko ku maama abaganda bange bana abato wamu n'abaana bange yadde nusu 10 bakuwa naye nga bakuwa bitundu nga oba ng'okoledde oba 5,000 nga ajja kuwa 2,000 ate oba n'omugamba ki kati omuntu wane waka bw'obeera olunaku okuva ku makya waliwo akusasula yadde 10,000 ati kati era ogenda n'okola ekicuba bwotyo wofunyeyo lwakuba nti kale mu mbeera y'omusana kyo kiba kizibu nnyo okufuna ekicuba ate enkuba weba etonye mufunafunayo bwe mutyo naye nga si bye biri awo nti byamaanyi kyafunye kyekiro nti okubeera ku mulimu okufubanamu ekitundu kulabika nga bw'abeera wano nagera n'alima ekicuba ekyo kyayogerako alabika ndowooza akasente wakagatiriza kade okuba kasinga kaki akeeri ak'ekitundu si bwe kiri oba sitegedde bulungi kati omusana bwe gwakoddayo noonoonye ebirimu ekitundu anti kati olwo sizoni y'omusana bw'etandika ng'oddayo ku mirimu kyekiri kyenkunyonyodde nenkugamba nti woba okoledde 5,000
bw'otuusa okunyuka oba ne bakuwayo 2,000 zandibadde 5 ne bakuwa 2 bwe bityo kati kwegamba nange ekintu ekyo sikimanyi. Wabaawo essuubi ly'enkyo okukomawo atiisi ono ne2 ng'obanja ne3 ez'ejjo. Era mala n'enzirayo naye ate era ye kati ye abeera ku era aba tali ku ekyo wabula ye abeera ali ku kiri kya leero oba n'enkya neziba zisuzeeyo. Sirowooza nti n'ekyo ekintu aba nagamba nti noba kansasule ka balansi akasigadde nedda. Ofunye emirimu ki egyo egikusasula 5 egyo ne bakusasulako 10,000? Funayo kujja hoteeri bwentyo. Bitawana yennyini. Kuno kwennyini. Kati essaawa zino singa omuntu akubuuza nti wandyagadde Abannayuganda bakuyambe ki? Buyambi ki bweyanga bw'oyinza okwetaaga? Nganze kyembadde nsaba kunfunira kyakkola. Kunfunire oba okunkolera kale bizinensi nze maasobola okukola Business ki gy'osobola? n'edduuka nalyo ndisobola naye ebbaala yo sigisobola. Sobola dduuka. Edduuka lya cyakala. Kyonna oba sukaali bwe bityo. Bwe tuliteeka ebbali bizinesi kyendala. Sijja kulimba kugamba nti kino kubanza era ne woteeri yennyini sigisobola. Woteeri naye tugisobola. Osobola okugirya? Si kugirya naye kale mubeeramu gundi. Loosezi nyingi. Kati tunoonye eki ng'oggyeko edduuka. Kati edduuka liri awo naye tunoonye eki. Kuba kati naawe anoonya toyina kyoyagala ng'oggyeko edduuka. Kugamba nti omuntu ono kayeekozese naye nga waliwo abatabalina emirimu nga basobola omuwa omulimu okitegeera naye oba oli munafu bunafu. Siri munafu naye era bwe mba nfunye omuntu ankozesa era nsobola okugenda n'enkola. Osobola oleka abaana n'ogenda n'okola? Mba nsobola obbaleka ne wa maama n'engenda n'enkola. Maama osobola okubeera n'abazzukulu bo muwalawo n'agenda n'akola n'abakolerera wamu ne batoobe? Nsobola. Osobola? Ne ku kyekiyumba luli wali ogamba nti nze wafuna omuntu antwala n'enkola bwakadaama kiri fine oba wabivaako? Ngenda kyabiriko ngenda naye nfuna omuntu antwala ngenda. Singa tufuna omuntu n'atwala mu kiyumba osobola okugenda? Nsobola. Kuba ssente zikola edduuka nyingi. Ngenda n'enkola era nkyagala nnyo okgenda. Oyagala nnyo okgenda Mufere ku mufere muzibu. Ani omufere? Anyway tugende ewalala. Maama nzize kugwe wamma. Gwe nti kyasobola okukola omulimu gwasobola okukola. Okusinziira bw'okuziza muwalawo. Kati nze ate lwaki mba njagala naye akola. Nga tumaliriza ma. Kati nga tufudde ku mwana. Ye omwana asabye tufuna omuzira kisatuyamba okutwalira omwana ono mu kiyumba. Tuyamba omututwalire akolerere abaana be ne baganda baba bakyali abato. Naye maama wandyagadde Abannayuganda bakuyambe ki? Gwenga maama. Ndyagadde kanfunire wembeera njagala ndyagadde n'okufuna okunfunira omulimu n'enkola. Maama gw'osobola mulimu ki mu myaka gyo?
sobola okusuubula ebintu. Wali okozesa capital wa sente mmeka? Biseera byebyo Okusaba abantu bakukolere. kunfunira wakubeera oba bangulira ku kapoloti bakangulire oluvannyuma basobole okunfunira kapito kubanga si buli lunaku nti mujja kujja mukole ki mujja kujja mbasaba obuyambi ekiwudde obw'okunyamba kiba kizibu kinvudde nsaba ekintu tosobola kulimamu mmere Capital kiguwetaaga. sobola ogirima Capital wakukola business kijjosobola. ekituufu yeetaagawo okubeera naye abannayuganda oba omuntu omulala yenna bwogamba nti nandyagadde bankolere kino abantu abalala nze nga ayogedde bubi balina engeri gye babifunamu naye kale tubakaka tubafosinga bannaye tetwagala kufosinga muntu yenna naye gwe bwobanga omuntu ono akutteko kyoba omanya nti yeetaagawo okubeera ekyokola maama kyolina okumanya nti omuntu yesasobola okubeera naye tosuubira buli kimu nti agenda kukola ki kukikuwa mububuzi bwe tufunye n'abantu abalinga mmwe like bampe kino ayagala bamu omukyere bamu esukali bamu omunyo buli kimu bakole ki bateekaawo abantu abasinga tebakola ki oli ajjaku ekyo kyawulira kyakola ki kyasobola kakati nawe nekikuddira nekikuddira otetenkanyiza otya maama baba abampadde kana ekyo kino ekibanja sisobola kulimako mmere okitegeera yes ate nga wolina nobirala nno ng'ekibanja tekikyagabika ekigambo kibanja kiba kinene okitegeera kati ekyo kintu kyebaba bakuwadde ekyo olina naawe okay bakimpadde kati kantiteekanye sigamba ate nti bwe bakimpa ate bamale banoonyeze capital ate bamale tubisaba ebyo byonna naye ekiba kisobose kyokola kyogenda nakyo. Nalongo omaliriza otya? bimpeddeko engeri mulange gyali mulwadde oba nfunye ne stress naye abantu bano katusooke tubawe ku ngoye ez'okwambala omwana njagala tulabe ne ku bano nti ono ye mukulu ono yaddako abantu bategere buli muntu alabe anaamulabikira obulungi gwabaako kyakola ki gwabaako kyayamba ne mu byonna osabye siwulidde ng'osabira abaana bano byanjigiriza toyagala abaana kusoma era nkwagala nnyo kubanga n'abalala baabagoba baatuula kati ng'ono owa 7 oyo ali wapi 7 yali atuwa omwana wenakubira essimu yali mwana ki yalenga secondary anti bali bakwambye olondeko omu ali nonzeeko oyo omuwala essimu yagwa omunaku tekya essimu lyali limodde y'omwana omu naye ate nga maama alina okusasula all the requirements just fees byabali olaba naga amasomero bwe gatyo nago tegatuweera ddala gabireke era kati bwe tuba tusaba buyambi bwa ssomero omuntu talina ssente zakulya nti ate requirement sooka ozikoleki awo nendabira ddala nange nga obanga gwosoobuse nsaba tulage essomero ayagala oyambako ku baana bano oba lyalayisi litya oba litya ffe tulina kyetugamba bwino lyetukola ki lyetwagala naye muyambe omwana nga ate kubanga omuntu wuyo mumulaba embeera gy'alimu ate bw'omuwa alya muyembe oyagala kule uniform ya 3-5 basimanyi oba bamuwadde aliwo ono ye mukulu gwe basongako yaba ayimirira wano nyaha mama ali ono ye mukulu ali wadda ku ono tebaliwo kati kubali wanaani mukulu wani gwobusungu ng'olina bungi mama osongako sipiidi gwe mukulu aliwo akuddako gwani Nze nakana agisimaye. oli mu kirasi ki P7. mwawumudde ddi Wawumudde lwakta. wabadde wakumeka
Abadde wa second grade. Second grade. Yakola first omundako. Ono yakuddako. Yes. Gwani. Yogera. Wanji? Setuba Joseph. Setuba Joseph. Yes. How old are you? 11 years old. You're in which class? P5. P5. Yes. Osomerawa. Kambo Primary School. Wabadde wakumeka. Sinajjayo report. Navaayo. Ali wakuddako. Jangu. Gwani. Yes, Annette. Yogera konye. Numbers Annette. Annette, yeah? Yes. How old are you? I'm 10 years old. 10 years. How old are you? 12. Ate gwe? 11. Ate gwe? 10. 10. Okay. Oh, in which class are you? I'm in primary 3. In primary. Which school are you? Kambo Primary School. Beside In Kambo. What's wabadde wakumeka? Tetuna kujjayo report. Yogera nnyo. Tonnajjayo lipooti naawe. Akuddako aliwa. Come here, baby girl. What's your name? My name is Michelle Kocharia. Michelle. How old are you? 9 years. 9 years. Oli mu kirasi ki? P2. P2. Wabadde wakumeka? Tetuna kujjayo report. Eyo tennafuna ali wakuddako. Sooka ojje sayidi zaano obedda kunkuba n'ekasooli. Bakuyitaani. Ndawula Colin Ronald. Sooka onyongere vibe, gweyongere eddoboozi. Gwani? Ndawula Colin Ronald. Ndawula. Olina emyaka emeka? I am in 7 years. You are in 7 years. Jejo, musanvu. Oli mu kirasi ki? P1. P1. Naawe tonnafuna lipooti. Akuddako aliwa? Ali wadda ku ono? Oli ye? Kati oli wammeka? First come. Oyo muzzukulu. Oyo muzzukulu. Okay. Gaddafi yadda ku ono. Gaddafi. Kati ono wa 7 years. 11 tulinawo ow'ekkumi, ow'omwenda, ow'omunaana, ow'omusanvu. Waliwo ekitagatta bulungi. Buli mwaka mama oba ate waliwo omulenzi oli ow'omunaana gwe bandaze. Anti waliwo adduse wano. Bagambye asembayo ow'omunaana. Akalenzi akabadde wali eri alaze Mama ati last born wa myaka 8. Ate ono omuwala wa 7. akalenzi akabadde wali Agambye omwana we asembayo bwe yajja naye muno ng'ali lubuto. Si oli? Wa myaka 8. Ate ono omuwala si yagambye ali 7. Aliwa gwe wajja lubuto kuno. Oyo muzzukulu wange. Oli omulenzi yasembayo. Tugendeko mu Ate oli oli agambye wa myaka emeka? Ono muzzukulu. omu muzzukulu. Biri trick. Kati wano bameka abataliiwo? Butaliiwo. Ai. Ne Sida. Ne abo basatu. Sida ai amuzeemu emirundi egyo. Ai just. Kale byebyo kakati tugende bafune ebintu mama byabaleetedde. Nalongo obaleetedde ki? Nabaleeteddeyo ku ngoye bannyina bawala bange eyo ewaka. Nabagambye tulina abantu nga mmwe abeetaagayo ku ngoye. Nange mungabireyo ne bampaayo tujje tuwe ku mikwano gyabwe bano.
tubagwireyo awo n'omuti gwa sabbuuni n'akasukaali naye nga okusinga ekyadde kyandeese kulaba bantu bano nga saagala kubandabira nga nze kenjagala njogere nabo nkakasa oba ebyogerwa biki bituufu kati njagala n'Abannayuganda abalabye vidiyo eno mutuyambeko okulaba aweetaaga obuyambi mu bukole ki mu butuwe bwe mulaba nga wabuzeemu mutuwandiikire oba mukubire viki oba mukubire bano abadde lota muteekewo kyemulaba nti temumatidde nakyo tuddemu okukirambulula obuki obulungi kubanga ntera okuyimirira mu bintu ntera obibigusa bye ntera okuyimiriramu singa mba nkakasiza nti kyenkola kyekituufu ngenda saba balina kampuni ezitwala abantu ebweru Kayanja olina abantu bangi Kelvin Kayanja olina amakampuni mangi g'omanyi yadde nga abantu abamu tebakwekkiririzaamu nga Viki exclusive mukkiririzaamu Calvin naye amaze nadda ku sayidi entuufu mukkiririzaamu akuba olumu avaako gira kati mbadde nsaba omuwala ono maama omwana oyo mutuuze nsaba omukyalo ono omutuyambire ofune kampuni emutwala ebweru ono asabye agende mu kiyumba asobole okuyambako maama n'abaana be ku buvunaanyizibwa bwemulaba balina ewaka wano kuba amazima embeera gye balimu sinki muyinza okubaako bye mulabye nga mugamba ne kino sikiteregedde bulungi naye ng'ogyeko ebyo byonna byotegedde bulungi ye embeera wano wetuli sinki omuntu okuba nga ali mu muzigo gumu n'abaana bano bonna kinene mukko omutali mu mifaliso nti oba mulimu ddeeka alina omufaliso tuyamba ogutuwe abantu bano bagwetaaga ogukozesa alina blanket tuyamba ogituwe abantu bano beetaaga ogikola ki okugikozesa nja kusanyuka nnyo nga balina abasobola okutwalira omukyalo ono mukubye essimu era omukyalo n'agenda n'afuna omulimu n'akola ki n'alabirira abaana be kubanga omwami yamusuulawo ate nga ne gye bazaala omwami tamanyiiyo egamba emitawaana gyeyongera otukola ki otugwira nsaba n'omukyalo ono mumuyambe asanyukeko mu bukadde bwe ayinza okuba nga tasanyuse kimala samubeere bakisa gy'ali mubeeko kye musobola okukola ki okumuyamba kuba nze nazze n'ekitono kye nabadde nakyo nga nyina essuubi nti bwe munannyambako ntufuna agamba nti musobola okugamba nti njafuna tujja bbawaayo poloti wano bwe wati neŋŋamba waayi yange kanta ekyali ntono kanjira ngikola ki kanjira ngitereka naye nga njasobola obbawaayo poloti emu enze era nja kudda wano n'endagaano ya poloti eyo njibawe ne ku poloti obatwalewo kuba omanyi weeri nsaba abazira kisa munyamba saba mukama wojjozeewo bannange bakuwa ekisingawo twegatteko abantu bano mubazimbire ennyumba oba omukyalo ono mumuyamba agende akole azimbire nnyina ennyumba n'asobola okutuwa ennyumba ewedde nayo gituwe bw'oba ogirina kuba singa mbadde nnyina nnyumba ewedde gyannandikoze eki gye nandibawadde olw'obulumi bwempulira abaana bano nga babeera wano mu mbeera bweti naye obusobozi bwange awo busobodde okukola ki mbajjukiza nti omuntu okugaba tolina kuba mugagga nnyo tolina kusooka kugamba nti nze nyina bingi kangabe kutoola ku ekyo ky'olina oweeko gwolaba ng'ali mu bwetaavu nnyo gw'olina bisatu waliwo talina yadde n'ekiki n'ekimu toola ku bisatu okwateko ekimu okiwa omuntu kubanga singa abagagga be bagaba singa siri wano kuba siri mugagga naye nsaba mukwatibwe ku bantu bano ennaku munnyambe tubayambe bambi Viki ajja kutambula mu nsonga eno n'omukyalo ono mpaka ng'abantu bano byonna kyemunabanga mubawadde bajja kujja nga balage baki bakoze eki awulira ng'olina wootamatidde kuba essimu okusinga okugaana okuyamba kuba waliwo komenti eremesa abalala okukola ki okuyamba oli n'agisoma n'agamba kusinziira bino byeka nasibina biki sina bituufu pooti eyo gye ngenda obbagabira nagiweebwa abasajja aba Central Properties era ngenda kubatwala weeri ngibawadde ku Masaka Road nsaba mukama agibaweemu obulungi no abalala bagenda otuyamba mutandikire awo kuba pooti eyo teri mu nnyumba singawo nedda tweyanzisa bannange tusaba Mungu wojja akuddizeewo ekisinga olina emyaka emeka 6 nebaze n'omwami wa Century kubanga pooti esasobola giwa abantu balina kugiwangula ne mwebaze okuba nti yagimpa nampa n'ebigyogerako byonna ayina tankubira simu kumbuuza tinga pooti mwagigaba mpaka lwenfunya ali mu bwetaavu era ngikoze eki era ngigabye nja kudda wano n'ebigyogerako byonna mbibakwasa era mmanyi mujja kubiraba naye mbeegayiridde
mukuba omusajja nga Nalongo tafukamira. Nalongo maama w'abaana bonna nandifukamidde n'ensaba obuyambi. N'ensaba mwe mufukamire mu busabe. Nsaba abantu bano bambi mu bayambe. Embeera gye balimu si nnungi. Ayina essomero ng'osobola oweerera abaana bano. Fumiitirizamu ng'omwana ono wo naye nga tasoma. Saagala byogerako bempisa bubi kubanga nze nafiira bazadde bange ku myaka mitono nnyo. Tufukamire tusabe tweyanzeege namwe abadde luta mwebale nnyo mwebalire eddala kye mukoze. Saba Allah abawa obulamu abawa obuwangaazi mweyongere okukola omulimu ng'ogwo. Bannange tweyanzizza. Tweyanzeege. ensonyi ozitaddewa obudde bugenze mwebaze. tweyanzeege tusaba Katonda wemujje abaddizeewo emirundi 10. Enyangu okuwulira obubi bwe ndaba omuntu ali mu bulumi oba obwetaavu. Abantu abo mubayambe bange. Njasanyuka nnyo nga bayambiddwa. Nasali Mwebale kuba abantu balamu. Nsaba Allah abawa obulamu n'obuwangaazi mweyongere mu maaso ate okuyamba abantu abalala nga ffe. Bannange tweyanziza. webale nnyo munna kansooke nkwebaze nga tonnaggala byammwe. Webale akula kukyala mu bifo ebiri ewala n'ekibuga n'okwata ku bantu abafaanana nga bano. N'ekirala okugumiikiriza ebbanga okusobola okulaba nga abantu at least basigala tebakuteeka ku pressure. Ebintu by'okuyamba bizibu ebisinga betuyamba batulangira abalala bagamba mu planking ebintu naye webale kubeerawo from day one. Owangadde nno owangadde kkiriza mbadde njagala okkiriza nti owangadde otandise okunkaka kale byebyo ebyange webale. naawe njagala okwebaza twebale nnyo webale ddala kubanga bino ebintu byetukola batono nnyo kubanga omuntu bwakola wakawe namuteeka ku channel ye omulala ne bwafuna nti oli asobola okuyambako wano abasinga tebakola kyokola. Webale nnyo webale ddala naye nga nzize ku mukyalo ono twafunayo bayithayo n'omuntu omulala eyali ayagala okuwa omukyalo ono naye teyamaliriza nekituluma nnyo oyo naye wakulala. Twalina omuntu omulala ng'ava Bungereza kati nga naye nga ndowooza agabira naye yagabirako omuntu Nalongo. Abantu bano balina okukimanya nti muweereddwa naye temutunda kye babawadde. Ontegeera omuntu yali agenda obbawa mu kusooka yali awaddeko gwe bawa n'atunda. Otegeera n'atunda kugamba nekimuyisa ki bubi kugamba n'abeeraawo naga nasa nja kulaba omwaka oguddako ng'akoze ki nga nzize naye nga tweyanzeege aba Century mwebale nnyo through Nalongo mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusuubira abantu abalala okuvaayo okuba nti bateekako omukono babayambako okuba nti bafuna ennyumba. Tulina poloti temuli mu kintu kyonna naye tusaba bafuniyemu oba room emu oba ekinaba kisobose kyonna beebake. Osobola okukola kantu katono nnyo n'okyusa obulamu bwa bano abantu. Olunaku olwaleero be bano olunaku olw'enkya tomanya ayinza okuba yeggwe oba omuntu wagobeera ku lusegere. Nze Nasali Simon ku kamera aba Vic Exclusive Nalongo Kitone. Tweyanziza so Nalongo ogenda kugendako mu nnyumba eyo nze ennyumba nagiyingiramuko manyi bweri so naawe ate osobola okuyingirayo olabe ki olabe obuliri olabe eddiro n'ekisenge byonna. Ganda ahead. Soko stopping recorder yo Simon. Okusinziira ku famire eno nga bwe mugenda maaso n'okubeera nga mugiraba wano Webasula. So mukadde wano bwe muti bwe mwebaka kati awo buli omu aba yeebasinga ajja kukeesezaawo
gw'omukulu osulawa ngono kasoli mujjawo nga muteeka wali nga neebaka wano gwendi kuba mbasobola kwebaka eri maama gyali. so kati gw'omukulu weebaka wano maama awo weyeebase weewo weyeebase beebali teberinnya mimwa kati oli ndaba ekigere akitadde ku mumwa gwa munne oli akabina kali ku mutwe gwa munne muli ebijanjaalo ekiro muli ebijanjaalo mukola mutya ennyumba enkumbi amanda kasooli tewali kikyawula kisenge na ddiiro tewali landiroodi obedde abapangisa muno naye ate aterekamu n'ebintu bye tugoba netukolaki kasooli taliiwo ne kati we baateekawo kasooli kati nenyiga waneeno kati wano ka space kano kenebakamu mwebikka ki wangi twebikka ebiriwo byolaba ebiriwo era bye twebikka. abaana tebalwala bano tebalwala ensiri temulina butimba bwansiri balwala naye ate ekikukola waliwo kati ono aba amaze okwebikka kati muno mwebiseemu abantu nga bameka babiri ebyennaku bisekerwa naye kati n'oli yebikka jaketi nga bwali kati ate oli wuli alimba bintu oyo obwekiro ye tamanya waasuze yebukeeredde so kati awo buli omu aba amaze okwebaka neyebikka mukadde gwe weebikka ki kati gwe weebikka ka blanketi awo muno temuvaamu biwuka nga wali too tight tewali biwuka bijja ate tukole ki tewali kyakukola ekirungi kati ekiro mukozesa ki amasanyalaze go weegali naye gagenda bwe gaba gagenze twebakirawo bamanfunyeyo nenteekako ne basobola okukola ki yaka yakagwako eryetaala etadooba eryekola yagira tekola kituufu era temugyesangako naye mukama mulungi Nalongo abawadde poloti gyabawadde musolo teekamu ennyumba ennene okuva kuno paka eno ennyumba yonna gyekoma mujja nakuba mu bolooka wangi ku mbeera kale gye tuze nga tuyitamu tubadde tetukikkiriza nti oba tusobola okufunayo omuntu bw'atyo n'atuyamba okusinza ennyonyi nayo gyagirinya tegamba okukaaba kibadde kwewuunya kuba tekibeerangawo nga tonafa teweevumansi kale ebbugumu odyonze ng'omu ate extension erimu amasannyalaze byakuza mbadde manyi erimu amasannyalaze kale bwe batyo bwe beebaka awo buli omu aba amaze okwebaka basiimye nnyo saba abawa obulamu n'obuwangaazi kyasinga okwagala era nammwe abawe bye musinga okwagala abawa obulamu buli kimu kama abawe kyemusinga temutusabira nnyo bingi kati tugende mu motoka mugyeyo bye babaleeteddeyo engoye babaleeteddeyo ebyokulya n'ebintu ebitonotono ebikozesebwa mbulamu obwa bulijjo mulindeeko awo kati ntufulumeyo mpola mpola so wano bonna we basula maama omwana n'abazzukulu famire yonna olwo neeba efuluma musobola okuvaayo mpola mpola olwo buba bukedde bwe mutyo bwe mufuluma anyway guys yenna alina kyakyasobola okuba ng'okwatiza ku bantu bano famire eno kyamakulu nnyo era empeera ng'omuntu tewali asobola gikuwa okugjako oyo Mukama Katonda ffenna gwe tugenda maaso n'okuba nga tusinza yasobola okuddiza ku ekyo ekitono ky'obeera omaze okukwata n'otoolerako abantu ababeera bakyetaaga ate nga bali mbwetaavu
obwewaggulu ennyo. So tugenda kwambuka wali mpola mpola tusobole okubeera nga tufuna ebyo bye basobodde okuba nga babaleetera. Naye olina essimu? Mulimu ne kaleesu. Ati ako kaleesu? Soko nveeyo taata. Viki, waliwo kyendabye. Amaka gabulamu security, gwe ng'omusajja nawe tukuleke. Omwana ow'eddalu tayambika ate omwana atalina mpisa tabeereka naye. Njagala mubeere bantu balungi muleme kweyaliikiriza babalaba nga natandi kuyambya agamba omwana oyo bambi sandimuyambye naye wampisa nki wampisa nnungi. Njagala mubeere baana balungi. Nja kudda nga nkomyewo n'ebyogera ku kkooti eyo gyenkoze eki gyempawadde. Saba abantu mwenna abandaba mu mawanga ag'enjawulo abantu bano mubayambe bambi beetaaga kuyamba. Bwonna ekitono ky'olina alina engoye zituwe, alina omufaliso gutuwe, alina blanket gituwe, alina ssente enkalu zibawe. Ennamba ya Viki yegenda okubeerako ezo ensonga olw'ensonga nti essimu yange ekuwako abantu baki bangi sinza gizaako obuvunaanyizibwa bulala. Naye nga naasanyuka nnyo ng'abantu bano mubayambye pootero gye mbawadde ne mubazimbiramu ennyumba. Nsaba Mukama abakwatireko buli anaasobola obaako kyatukolera era abasanyuse inshallah. Sanyu mujje